kino nti Khalifa Umar wabanga yakola ekikolwa ekyo waki Imam Ali teyataasa mukazi we nga bakoona enjuye. Khalifa Umar nga akoona enjuye akoona oluggi olwamuyuza olubuto Fatima Zahara ne lumuviirako okuvaamu olubuto n'okufa. Abamu bagamba nti Imam Ali wabanga yali mu nju eyo ya Fatima Zahara alayha salam n'abaana baabwe Imam Hassan ne Hussein ne basahaba abamu kati nga Mikdad ba Salman Farisi n'abalala. Abamu bagamba nti lwaki Imam Ali teyataasa mukyala we. Nsaba nfune bulungi muganda wange, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama we yafiira abalabe b'Obusiraamu baali bangi. Kati nga wolaba Roman Empire yalimu abasinga nga Bakristaayo, abamu nga Bajews ne bano era nga mbalaba Abaju Bani Qainuqa Bani Nazir n'abalala bali mu Medina. Singa Imam Ali alayhi salatu wassalam yagezaako okulwana, omulabe kyandibadde kimuwa ekkubo eryangu ery'okuyingira okusaanyaawo Obusiraamu, kuba Abasiraamu baali batono. Kikyo kisooka. Namba 2 mu usulu, abantu bonna abasoma abagendako ku ssomero ne beeyongera ne babinkira mu kusoma, waliwo qaida gye tugamba, waliwo taamuzi bbiri, muhimu kyekintu ekirungi ne ahamu nga kirungi nnyo. Onfuna bulungi? N'olwekyo tusobola kuleka, n'olwekyo abantu abasinga bagenda ne ahamu ekisinga okubeera ekirungi ne baleka muhimu wadde nga kirungi naye nga tekituuka ku kiri ekirungi ennyo. Imam Ali kye yakola yagenda n'ekiyitibwa ahamu ekisinga okubeera nga kirungi, okubeera nga takozinga kuyuwa musaayi kulwana ekyandiviiriddeko omulabe okusanyaawo Obusiraamu bwonna n'Abasiraamu bonna. Singa Imam Ali yalwana, igwe nange temwandibadde Basiraamu, tetwandibadde Basiraamu. N'olwekyo Imam Ali yakola ekisinga okubeera nga kirungi nnyo, nga kwe kudifendinga Obusiraamu, muganda wange ow'ekitiibwa. Era tulaba ne mu surati al-Bakara era tulaba ne mu surati Tawba aya 10:11. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu subhanahu wa ta'ala, afuna bulungi muganda wange, yagula abakkiriza. Yagula ki? Abakkiriza. Afuna bulungi ne maali yaabwe okubeera nga agenda kubeera nga akola ki? Abawejjana. N'olwekyo mu bantu waliwo ng'oli ne wasacrificing obulamu bwe n'abuwaayo, naye ng'ali mu kusevinga ddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala, talina loosi gy'aba akoze. Imam Ali afiirwa mukyala we, ebyo byonna abikola lwa kuyimirizaawo ddiini ya Busiraamu. Kansuubire nkitegeerekese bulungi muganda wange. Era netugamba n'okugamba nti ne bano abagenda mu sakifa ne beerondamu bakola ekintu ekitakkirizibwa nga we tulabye Surati al-Bakara 124, Surati al-Kasas 8. Era neno aya gye bagamba nti simanyi beerondemu wa amruhum shura bainahum, eri mu Surati Shura tegamba nti bagende mu sakifa beerondemu, egamba just ensonga zino endala tuzimale na mirembe. Singa ligamba nti mwerondemu zino zandibadde tezikka ezigamba nti Katonda yatonda era yalonda. Surati al-Kasas aya 8. Wassalamu alaikum warahmatullah.